Embaga ya John Blaq, bibino, rape mujjawe, aleese bwino, anti Kaduka asuubiza Brisher Kash okumukuba so ng'ate omubiri gwa Kadaama yafudde finally gwakomezeddwawo. Kalago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Mwasuze mutya musibe mutya mujje baleke ejo gyonna gye mutuusako engalo mbebaza olw'obutako wakuntegeranga matu nange neewayo okubeera ng'ate mbaweereza amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo nyongera okujjukiza gwe wenneeyakaneyungako olunaku olwaliro nti wano eno ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyati Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu kibeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale bambi ngenda okusaba subscribe nga teekako akadde butereevu tweyongera okubeera nga ate tutambula nkujjukiza okyayireko ne ku YouTube channel ya mwana muwala Sarash teeka mu buteeki saawo Sarash Media butereevu ojja kuba omufuna utuuka ku channel ye bambi subscribe nga teekako akadde naye agende maaso n'okubeera nga ate akuweereza naye ng'obutakuliisayo kantandike n'amawulire gano aga Kadaama bambi bw'atyo eyafiiridde e Saudi Arabia era ng'amannya ge ye Winnie Nantaba ono bw'atyo bambi wekyogerera omubiri gwe gwakomezeddwawo dda ku kisaawe Entebbe era nga twongera okusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze agulamuza ekisa era bw'atyo bambi agumya mitima bakabi nganda saakati n'ab'emikwano agenda kubeera nga ataziikibwa wabula nga munnange ffenna lyekkubo ekitwawula oli kusookayo munne so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ewaliwo omukyala eyavuddeyo ye ng'agamba nga John Blaq bw'atyo wagenda okubeera nga ate amukuba embaga akuddira mu luyimba taluwumya kankulekereko akatambi kano okekkaanye n'oluvannyuma tugende mu maaso. John Blaq yebaawo eba neesanyu ng'olinnye eddala bana wanjagala musindikira n'ebifaananyi mbisindike musindikire kankukube musindikire kati olwo mwesisinkana wa ne John Blaq ku WhatsApp oyina ennamba ye mukubirako bannange sanyu ng'oli wa bbeeyi oyagala n'abasereebu nze munaye mbadde simanyi nti John Blaq yebbaawo obadde omanyi yaani mbadde manyi nti ne toyina mubeezi nga lwaki sirina kati embaga yadde embaga yakusande ejja egenda beera Maria Flo ebyawano yabikyusizza yabiganye ebyawano yagambye wano wafuuda yajagala Maria Flo bannange lwaki otusizza laabo mulekere mukyala wange John Blaq omubwati nomutawaati ngaye oli omuvubuka yamusindikira ebifaananyi ne bagamba mbu mbeere nga mmuwaanako ne mugamba John Blaq nkwagala nnyo I love you muwane wano ku bufaananyi muwane nti mwagala nnyo mukwana John Blaq bambi mukwano gwange nga wobiwulidde byebyo ono ye John Blaq wakumwekuuliramu mulago naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala y'abayimbi ne ba celebrities ab'enjawulo abantu bavuddeyo bwe batyo nga babeesibako era nga bagamba nga bwe babasuubizza embaga emabegako waliwo n'omukyala eyavaayo nga bw'ati agamba mbu pasita Bugembe naye bw'atyo yamusuubiza embaga kati no tubadde tukyali awo ate n'ono n'avaayo mbu naye bw'atyo John Blaq agenda kubeera ng'ate amukuba embaga si byangu n'akamu n'akeddagala naye ng'ate byebyo bigenda maaso eruuyi eyo so nga ate nabyo tubitadde ku bbali tubadde tukyali awo ng'ate akatambi katandika okubeera ng'ate katambula nga anti Kaduka bw'atyo asuubiza Brisher Kash okumukuba katukalabe n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Kyenjagala okwogera kikulu nnyo era kigenda eri Brisher gwe mumanyi nga Brisher Kash olunaku lwe naddamu okuwulira nga weeyita Naga wanja kukuba oluyini bwe nnyabo tuli banyankole okitegeera tuli banyankole teweerabira ndi baabawo omukulu nkumanyi up to z bwe nziramu okukywe Naga wa gwe ate era nkunoonya we nkukwatirako I promise you ngenda kukwata emiko nga n'ensi yonna eraba sebo Naga wakuva ddi nga gwe Naga mbyogere manyi abantu balowooza nkwesibako mbyogere baayo wano byebyo omukwano gwange nga woobiwulidde yamusuubiza okubeera ng'ate amuttula olw'okweyita amannya ye gagamba nti sigagge naye nga kyonna kyekiri mukwano gwange kijja kubeera kiggwa ngenda kuba ate nsembyayo amawulire ga mwana muwala ono rape oba abangi gwe bayita Precious Remy ate akola wali ku Spark TV program Live Wire n'omwami we Bindeeba munnange wavuddeyo omukyala bw'atyo ng'alumiriza omwami ono Bindeeba okubeera nga yamuzaalamu omwana era
era mbu bw'atyo tamuwa nabuyambi ate nga munnange bagenda ku DNA ne bakizuulira ddala nti ono omwana wuwe. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano anti munnange lubaali w'omulamu tasamirirwa ogende maaso n'okubeera nga ate omanya ebisingawo naye nga ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini toseetuka komawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala kyogenda okusaba kiri kimu subscribe nga mukwano gwange teekako akadde kubanga ekyamazima nkyakuweereza. Goodbye for now. Bamwe alaba obwenkanya. Njagala omwana nga alaba obwenkanya eri taata we. Binde bataka kuweerera mwana azimu kuweerera kyenjagala ennyo. Yes. Binde yali baawo oba mwaliko? Twali tweyagala bweyagazi teyaliko bba wange. Yes, teyampasaako yes. Mweyagala nafunisa olubuto? Naye tweyagala nafunisa olubuto. N'ozaala omwana? Nezaala omwana. Mwaka ki ogwo? Nazaala mu 2008. 2008. Yes. Benedict takkiriza njogereko naye. Okiwulira? N'ekirala akola nti amwegaana. Ne mugamba kati muwomwegaana. Kubanga omwegaana tugende mu kimu DNA. Era emabegako awo omwana yali mu P5 netugenda ne tukola DNA. We went to Mulago ne tukola DNA nefuluma bulungi nnyo. Be bamanya nti bajjayo tebakiŋŋamba kubanga nze am sure nti omwana waani wabindeeba. Buli we mugamba apalapalanya. Buli we mugamba ate ntuukirira muganda we kubanga ye simutuukirira takkiriza era ne muganda we naye takkiriza kola ki agamba kale yaŋŋambye bw'ati naye nga takkiriza akimanyi. Era tubadde tusikaŋŋana omugoye ebiseera we yagenderako Iraq nampeerezaako $1 zaali 10 ze yakoma okumpanga sente z'omwana. Ng'akimanyi aweereza mwana we? Yes, akimanyi. Wayise obbanga ki nga takuwadde 10? Emyaka gyonna kuva ndowooza omwana ng'ali myaka 4. Ne bw'omugamba nti bannange njagala ku school fees n'ogamba baganda be kale katugezeeko tulabe. Yes, tampa. In fact ne luli eri muoba muki omwana we namuzizaayo ku ssomero ne mukubira essimu singa w'omwana bannange waliwo bye baadde baagala ku ssomero naye baagala oba kiri mu gundi ki si mu requirements kye basoma balina gundi gye basoma waliwo topiki gye batuukako nga bakubuuza sayidi ya maama wo jjajjaawo sayidi ya tata wo jjajjaawo ne mukubira essimu ampa amannya ga jjajja n'agaana paka leero. Omwana wamuwa amannya galiwa? Bamuwa kankwasa. Ga famire yaabwe? Yes, baalimuwa. Ani yalimuwa? Ye kennyini yalimuwa ne ssengawe n'alimuwa. Abalala bajja bagamba nti lwaki wamutuma kifula. Nze ndi mukyala musiraamu. Yes. Gwali last year ng'agenda tuula P7. Twali mu mwezi gw'okusatu we batuula P7. Omwana wange ne ngamba nenkubira ssengawe ne mugamba bannange omwana wadde omuyisirayo ka success card ak'ebidaano kikale katujja kulaba okirabe sisobola kuva eri bannange amawulire mazimu sisobola kuva eri nga sirina mutuno. Mwami Bindeeba yonna gy'oli nkimanyi owulira eddoboozi lyange ondaba kyenkusaba kiri ekintu kimu omwana nga omuwa obuyambi omuwa obwenkanya yenkanenkane n'oyo omwana alina taata we kyenjagala kyokka bweba DNA I'm ready sirina bweŋŋaanira naye ebyokugamba nti munnange omusaayi gwe wagulekayo eri enakasero gyeguli ŋŋendeyo munnange tekijja kujja singa mba nkigambye ggwe oba owulira otya kiri kimu kyokka kyenjagala omwana bagende bakwate taata w'omwana n'omwana bakebere omusaayi bannange weguvaayo nga si kikyo munnange nange oguba gunsinga naye nga 100% munnange omwana wa Bindeeba.